Omwami Lugya Tabula final amazina ayogera amazima nti ye yatta yali akulira ekika ky'endiga Daniel Bossa era naawe ensonga ze nga alwanirira ntebe y'abajjajjaabe ogenda kubanga obifuna mu maaso awo baata abatuuze b'e Busega baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'okusanga omusamize abadde awangaliddeko ebbanga we bamusanze n'obuwanga bw'abantu 40 byonna weebiri mu maaso awo ate ye Speaker Ntamongi naye awera enkolokoota eri omwami Joel Ssenyonyi mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire muri bulungi baddiya ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwina abalwadde abakosefu nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bamikwano ye sigenda bariisa era ng'agaleero tugatandise ne Lugya Tabula ono nno ng'amazina ayogera nti ye yatta omukulu eyali akulira ekika ky'endiga era naawe ensonga ze nti ye yali alwanirira Namulondo y'abajjajjaabe bigambo bingi byayogedde nnyo oluvannyuma lw'okumuleeta ate mu kkooti kale ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano nammwe musobole okumwewulirirako ng'ayongera okukkatiriza yenna nno akyogera nga taliimu nakwesika natuma abaana batayingirira Daniel Bossa mukeera nze natuma Lugya ne Sserunkuma nze nabatuma bagende bamutti nakola ensobi naye abatwala okusika bwaffe be bandeetera okusoba batta kitange abo bennyini nze nani bakoledde ki nze bwomwa nze jjajja w'abendiga bakitange ne bajjajjange bateekamu okulaba nga obwakabaka weeruli singa teyali jjajjange singa obwakabaka tebuliiwo nyini kakomo bwakakusaba oteekayo omukono obwakabaka si bwa mpalo mutebitalyangako bwakabaka n'abaganda bya buli omu kyekyamukomyawo olutalo n'omusaayi gw'abakadde baffe ogwayiika kulwanira bwakabaka bwe twayagala ani yakweka kabaka oyo nanoonya kabaka ne bamunkweka ani yamukweka eyakweka kabaka oyo yalina ebizibu nze lw'omwani we banansiba nejjajjange bamusiba kali essuula yamala kusibwa lwowo nekkomera lw'omwa lwendiva ebiseera nja kukomawo omusabe ekintu nga kikyo nga ddala okakasa nti kikyo okirwanira n'okirabira n'abaana n'abazzukulu nze lw'omwa tulwanira busikawa nembatwala mu kkooti nembawaabira omusango nebusinga ne balemera ku ntebe gye balemerako yaabwe bw'oba teegala kubba tobba nga Isirayiri Bossa bwe yalwanira obwa Namusota nange nwanira obwalwomu obwakalesuulo obwa jjajja kabaka ekirayiro kyeyakubanga ali enaggalabi ndirabula ebika mazima n'obwenkanya abataka balimba kabaka balya mu Namulondo olukwe Ssaabasajja kabaka nkutegeeza abataka bakulyamu olukwe batunda entebe ye ya Namulondo ne bamala ne bajja ne bakulimbalima nti gwe Ssaabataka oli Ssaabataka waawa ng'obutaka baakutunda bonna ne babumalawo abataka abava mizigo nze siri bataka ngaabo nze Tabula siri bataka ngaabo nali nze kuyamba bwakabaka oba ngenze ebiseera kalekanye banki lya mwenge liggwa na mwenge obwakabaka si bwa mpalo abaganda tebalwanirangako bwakabaka bwa mpalo Mutebi yalwanira bwakabaka bw'abajjajjaabe nange nwanira busika bw'abajjajjange bwe tulwanira obwakabaka tubumanyi ekika kiterereka kikiratirire ekika si bwa mpalo bw'ati ate omwami Lugya Tabula ye asazeewo ayogeza amazima munnange nti ye yatta omukulu w'ekika ky'endiga omwami oba kati omugenzi Daniel Bossa mbu ye munnange alwanirira Namulondo y'abajjajjaabe bannange ayogedde mazima omanyi bagamba amazima gakufuula ow'eddembe kati yo munnange poliisi yemanyi kooti okumutta oba okumulekayo munda kubanga yayogedde amazima nti alwanirira Namulondo ye mbu yagezaako okupalapalanya ayogere ne kabaka wa Buganda nenga munnange bamukuba kyamuli kale bwe tweyongerayo ensasage egudde mu kitundu ky'e Busega munnange oluvannyuma lw'okusanga omusamize waayo bamusanze n'obuwanga 40 obw'abantu bannange bantu mwe abasawo abaganda lwaki mutta abantu abatalina misango nenga gwe omuntu lwaki oyiye ogenda ku musawo omuganda omusawo omuganda gw'ogendako naye mutonde butonde so munnange kiba kisingako amaaso gonna emmeeme eyo n'obitunuza eri Mukama Katonda kyokka lengera gye bagenda ew'omusawo
musawo naye ayimiriddewo ku misaayi gy'abantu ono bamusanze n'obuwanga bw'abantu 40 nga woobulabaawo kati bamubuuza abantu obatta otya obafuna otya yenna atunula bunzibiridde kale bwe tweyongerayo neekugwe bakuba oluyi n'alaba abazungu 10 kwotadde n'okuvaamu erinnyo sebo omusajja Wizo yajjamu munne erinnyo naye maama nga naye alabika si waakupowa no but events alabika naye si waakupowa kuba bannanga yasizza ebyama bya famire y'amayanja famire yonna abimazeeyo ngenda kubanga mubatuusako mu maaso wano ng'anyumya ku palaso mbuye yali tayagala ku posta bateekeko omugenzi Moze radio ngayagala bateekeko obuzoyika Muteka concert palasa agamba concert temutekako erinnya lya radio wantu wonna kubanga jukira ye Wizo abeera mutamivu 24 okay si 24/7 abeera mutamivu 20 ati nga buleda chikasatu ziba meka awe but 23 abeera mutamivu 23 50 20 abeera obulamu bwese abeera mulamu eddakiika essaawa 23 n'eddakiika 3 nabula 3 okuweerera essaawa 24 ati palaso ng'agyagamba mu sho tugitume we love you Wizo koma nnyoko wali luddawo okuteekera muganda wo concert palaso yali akwana amateeka otume sho ogitume Wizo ogiteko radio kola we love you Wizo ebitundu 7 ku buli 10 abajja mu concert bajja lwa radio kati ate kankubule n'ekimu ku byankozesa loosi esaga yaliwo ey'okuvuma mama wa radio abantu baagaana okujja kintu ky'okuvuma mama wa radio kyanyiza abantu nga abaana balina empisa embi ne kino kankyogere lunaku lw'entwala ente ewa mama wa radio okimanyi Kamiliyoni ne Palaso baagana Wizo okujjayo wamulabayo anti nange saamulaba kiki kyagana Wizo okujja okutwala ente wa mama wa radio wabalabayo kiki kati mutima gwa kikakyo mukola nettima ne kumufu ne ku mugenzi bino baagana Wizo ogenda wa mama wa radio twalayo ebintu ne Wizo n'agaana okujja oba yayitagala kulaba ku ntaana ya muganda ya mukwano uliriza mama wa radio ali eri ekagga bamubonyabonya bamulisa akakanja n'obutaka obutono bwe baalekawo Wizo yabutwala kubanga ebyapa yabisigaza anti ngenda kusumulula bwino ebintu by'enseno byo byewuunyisa ati lisitiko n'ofuna eddibu nga livudde mulyoka ne maama eddibu lye bakuggyemu obujja ate nga bakukubye luyi kale mwina maaso wano naye asazeewo okubaanika obuziina bwabwe bwonna era mwina maaso wano nga akyase tulwati agambye olutalo be baalutandika mbu kati nabo kaabaaniki talina kantu konna kaagenda kubalekerayo bannange mwami ddibu naye tagenda kupowa kale katusooke tulabe ate nno bati tusobole okweyongera Deti wabakalesu abagenda genda nabo mu motoka ye kala mazige bino bekubulya byaddala oyo Wizo asula mu bbala ennaku 3 Wizo gwe mazi asula mu bbala ennaku ezi ng'anywa amazzi na bbiya nga talya mmere kati n'omukazi eyalibaddewo n'agamba omukyala mbu amutereze ekyoka kyawe noono omukazi yabala ddiimu yalowooza ku fulaati ezasigalawo n'ebirala Wizo waavaawo ajja kutwala ebyobugagga bajja kugoba emisinde gwe mukazi wa Wizo abala bintu bya Wizo ebyali kugoba emisinde kyoka kyabyonna tebakwagala mukazi wa Wizo family temwagala tebakwagalira ddala oliwo akaseera buseera nebbawo lwaki omukazi ono family temwagala ata nebawe kenyini nina audio ngenda jikuwa nga bawa ngamba togeza n'omuwa sente badaniera bangi yali ategeeza ki Wizo yakugamba nti nobati togeza n'omukazi wange sente omukazi we yabimanya n'atandika okutabuka yali ategeeza ki lwaki yagamba badanira bangi lwaki yamuyita danira tegeeza asobola omulekawo naye n'agenda nga danira bwe yakola tegeza Wizo mukazi wa mwekengera n'okweyagala tebeyagala mukazi wa Wizo tebeyagala nene Wizo naye amanye maali weeri kuma lubugo lubaale mubbe ne Wizo alina okubya obugagga ebisibyewo omukazi ono
dawa ne motoka jayine ya mukuru we tebalina kadi yayo balina ki ate bakuwadde gavumenti ekuwa n'oba ng'olina kadi yakyo motoka ya gavumenti yagibawo ate nabeetoolola nyomba manyi mu byonna Kamiro nali saagala kumwogerako wadde kubanga yanoonya ayagala naku banange munaatusonyiwa bagamba gayita ku kibi ne gaseekane nga ye bambi ate ayogedde mazima agambi ye awiza olwama lumukuba oluyi bwe yakoma okutegeera jjukira twaddamu kawo omukubira ng'awooza ngenze mu kyalo gye ngenze okunzijanjabira bugamba nga alinganga bambi yali yavuddeko dda twali tumanyi twogera na muntu ategeera so kumbe ng'oluyi lwamugyeko dda ye munange naye agambye tagenda kubalekera omanyi bagamba atakulekera naawe tomulekera bwe tweyongerayo ne sipiika Anita Amongi ono nno munange avuddewo n'ayanukula omwami Joel Ssenyonyi omanyi Joel Ssenyonyi yali yavayo n'agamba nti bo tebagenda kukkiriza ntuula paalamenti zeetaddewo kati ate ye sipiika Anita Amongi agambye nti bo baddembe entuula zino paalamenti zeetaddewo n'oziteeka mu kkubo kubanga balina obusobozi munange bino nno abyogedde wabadde agenza ate okulaba ewaziikibwa eyali sipiika wa paalamenti Jacob mu bitundu by'eggulu era n'ateekako n'ekimuli munange ku malaalo g'omugenzi n'amusabira omukama amusaasire byonna ebyamuswako mweyina maaso wano sipiika ng'ayongera okukkaatiriza ate kati jjukira emikisa alina mingi kuba engeri gye yaakava ewa paapa bannaye kati bonna abamusembeera ndowooza emikisa bayoola miyoole kale nze munzikirize baddiya mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala we can complain and sit anywhere in this country, even in the middle of the road. That is what the law says. And bringing Parliament to sit in Gulu is an added advantage to the people of Northern Region. Gulu or Northern Region belongs to Uganda. And because it belongs to Uganda, it must also benefit from what the normal sitting that takes place in Kampala benefits. There are people, members of Parliament, who do not know even a road to Gulu. But now this time around, when we are sitting in Gulu, you find all the hotels are full, all the food is being eaten, everything, people are benefiting. But it is also important for us to take Parliament to the people. We are elected by the people. So it is just prudent enough for us to take Parliament to the people, not always people going to Parliament. So that's one of the reasons why we are sitting in Gulu. It is nothing peculiar. It has ever happened and is going to continue happening. Those who are saying they will boycott or whichever, it is going to continue happening until we say stop. Parliament will sit here, it will go to another region, it will go to another, but the first priority was Gulu, for us to recognize that the late Speaker of Parliament came from Gulu. This is in memory of late Olanya. That's why we chose to have the first. Era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyavudde olusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kulaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias
tugeze